oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Zanyo mpozi ku BOCAT TV wala kwera mpozi ngate otufollowinga wala kwera ngo likinga stories zaffe no sharing ate nze SULA SSENYONGA. Alex Mukulu ne yolese ekitone ne bana balenzi baliyo ya sheminzo baba ya disinze kati ye training story. Wala programu eri ku TV show M production ya Kunta Kinte. Alex Mukulu yomuku bajaji atenga ID era still ye yaliko ku TVM nevayo nedda ku TV eno kati wele ennaku zino. Aina abana balenzi beyo mu Busoga bambi yabadisinze badansa bazo okuzina nga omanyi nti abavubuka bato omuvubuka yenna alina akasuka abavaamu naddala nga asita yeekulukunyako banaabuuka buko banaazinamu atuyana. Kati abaana balenzi bano baatuyanye ne bawunyirira jaji teyafudde ku kyamazina kuba ya ensonga gyagamba mumpunyiridde sisobole na kumanya amazina ge mbadde muzina. Kati abantu basazeemu ako ka clip ke katambula ke ka trendinga kasijja genda walanyo kasooke mu clip eno musooke mugirabe. Nze temunzikiriza kulaba mazina gammwe oluzinye mwenna ne muwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya. Toyinza kuwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya. Mulekerawo okuwunya kyekyo. Musala amagezi ebbombo munaabe ebbombo. Tubasale tutya nga bawunya. Bakitegedde ebbombo emyaka gye balimu gya kavubuka gyali naye toyinza kuzinira muntu ng'owunya. bakitegedde Bweraba Clip eyo bebana balenzi abo bambi nga baweddemu amaanyi nga bawereddemu ddala amaanyi nga balaba mutuufu. Kakati nno bantu bangi bavuddeyo okulwanirira eddembe ly'aba artist bambi bagamba that is eyo si yandibadde engunjula ennungi. Kituufu abaana babadde bawunya wabaddewo engeri ennungi ey'okuba addressingamu ne bategeera naye ate ekintu ng'ekyo kiba kirina engeri gye kibamalamu amaanyi. Ku baana bavuddeyo mwe muli Padman producer yavuddeyo n'agamba kati nno ffe muntu saasiriba producer ebyo byonna tubigumira ne we squeeze them ne tubajjamu ekirungi ne bafuuka basita abakabi mu studio zaffe gye tubeera. Kati ne mwana mulenzi Bruno naye n'avaayo n'agamba abaana abo abanoonya wakiri abateeke mu luyimba lwe bamuzinirayo buddansi obwo mu vidiyo emu abaweyo akasente akatonotono basobole okubeera nga wakiri bagumirako omutima kuba eri yabadde ddala heartbreak. Kankuwe Bruno UG ng'ali ku ssimu ey'olukomo n'abaana bano ng'ayogera nabo era ng'abagumya. Je baliko muganda wange. naye Nze bampita Bruno yesabo yemwe abalenzi ba dansa bali ababadde kuyolesa ekitone. yesabo bana abalwiri prio abali abasatu ababadde abasatu iye mwana ekisookera ddala eno essimu ndi mu recordinga because njagala abantu bamanye nti nabafunye manyi nataddeyo posti yammwe nga tubanoonya ningamba ndi willing okubateeka mu video yange mbawe kasente konna ke munaamuŋŋambe ke mujja okukolera mu video yange ng'era njagala n'obbagumya njagala ate n'abannayuganda maani bamanye nti njagala mumanye nti abannayuganda bali wamu nammwe babaagadde nnyo. Nze posti yammwe egenze viral buli omu agamba nti bali nammwe ku kintu kino kitegeera abantu bangi okuva nataddeyo posti yammwe
bagala bayamba abantu bebweru bankubidde bampereza zi message bagala baweereza kasente lwakuba okunoonya namba yammwe maze manager wange nangamba nti mumaze ne mumukubira era nga simanyi ngeri gye tuyinza sisinkana simanyi oba nsobola bafunirayo transport ne mujja simanyi kuba bambi abantu bangi bagala bayamba nze siina nnyo kye njagala kozesa linnya lyammwe eyo situation gye mulimu nagirimuko nze abantu bangi bannafuya maani ate kati ekirungi nze bannafuya ndi mukulumu nalina emyaka nga 2 awo nga ntandika like okubeera serious mbya music naye ate kati mwena balebe muli baana bato maani ate anti era naffe ekyo ekintu kyatulumye era mu mukwano gwange omu yagambye mbu ayinza obutadda mu dansi naye ate twagezezaako mumugambe tazikiza olaba nze siina nnyo siri mugagga muganda wange naye ngenda kukola buli kyensobola okufuba okulaba nga mutuuka we mwina otuuka okitegeera ngenda fuba ne bakwano bange abala bangi baagala bayambako bajja bakolako zi interviews mujja making sure man nti ngezaako nja kozesa platform zange nga bwe nsobola okuba pushinga man because you guys deserve a second chance muli talented don't ever let anyone put you guys down okitegeera muganda wange eno enamba yammwe gye mukozesa kati transport abaleeta okuva ejjinja ayinza kutwala nga sente meka transport atuleeta okuva ejjinja paka eyo Kampala n'okubazaayo nga mumaze nzinza ba sente nga meka kandabe enkya nja kwogerako ne coach mubuuze kubaze simanyi bulungi sente zitwale mwina kooki wammwe ono omusajja yalimu omukulu mwana temuzikiza okitegeera eno yentandikwa yammwe okuba abaakabi okimanyi nti Uganda yonna eri muboogerako maani era kubaffe nze nange era ebintu ebyo naye byamalamu nyama era nagenda olubeero nga togwamu maanyi kuba kati essaawa eno buli omu ali kwogera ku mmwe abanayuganda bonna balina mmwe baagala bayamba nina bakwano bange abali ebweru bedda bambuuza namba ki tuweereze ku baana abo ssente ate nga ssente zonna abantu ze wagenda obbawa njagala muzikozesa okuzimba talenti yammwe kyolina omanya muli baakabi nnyo ate tokkirizanga omuntu yonna okugamba mbu tosobola kikola okitegeera nze emirundi mingi we nali ntandika okuyimba abantu baŋŋamba nga tosobola era singa nabawuliriza sandituuse wendi okitegeera sandituuse wendi nze we nalabye kilipu omutima gwannumye ennaku yannumye maani because muli baana bato okitegeera omuntu okugamba ekintu bwekityo okukumalamu amaanyi muli baana bato n'amaziga gabale gaagala kompitamu kubanga embeera gye mulimu ate nze no nagiyitamu nno nga ndi mukuluko ku mmwe naye ate mmwe muli bavubuka bato kyemanyi nti munaaba naweza myaka 18 maanyi muli baana bato kitegeera kyekyasinze n'okunnuma maanyi naye kyemulina omanya abannayuganda babaagala nnyo era simu eno ngirikodinze because si nti oba kukulabisa oba kiki just njagala manya abantu ba page yange bamanye nti nabazudde kozo manyi ebintu ebibeera mu Uganda abantu bayinza ogamba ate twagala kuba simanya kubafeera simanya biki nze njagala abantu babawo obuyambi okitegeera sagala nakuteekayo namba yange njagala teekayo namba yammwe okakasa nti eno enamba yammwe nze nja giteekayo abannayuganda babateereko obuyambi kozi bali bangi bali willing obbayamba nange kenyini nja kwatayo ekitono kye nnina nkibateereko njagala obbasisinkana vidiyo yange eddako njagala mubeeremu mujja kumbulira sente ze mwetaaga okunkolera nja zibafunira outfit nazo nja zibafunira njagala maani mubeere baakabi muganda wange ate njagala ebeere entandikwa oyo mwami kye yabagambye njagala ebeere entandikwa yammwe okubeera abaakabi okitegeere njagala ebeere entandikwa yammwe okubeera abaakabi saagala muntu yenna akunafuye muganda wange tokkirizanga omuntu yenna okuddamu okunafuya okitegeera era eyo ekyo kyolina omumanya nti guli omanyi abazungu waliwo mu luzungu tuyita blessing in disguise okubanga ekintu kyabaddewo nekikufuula ate owaakabi gwe tolaba nti kati muli baakabi maani ensi yonna eri kwogera ku mwezi simanyi oba bakubiddeko essimu ne babagamba tebana kuba eno namba afuna information olweggulo ate munaye njagala ekintu kino mugenda beera baakabi nnyo muganda wange kyolina omumanya ekyo mugenda beera baakabi nnyo eno entandikwa yammwe okubeera abaakabi
naye njagala mubeere careful musigale n'empisa nga ze mwayolesezza nti omusajja newe yabavodde omwami oyo newe yabavodde mwamuwadde ekitiibwa temwayombye mwavunamye ne mumuwa respect ye musigaze empisa ezo okitegeera Katonda agenda bakulembera mu buli kyemukola baganda bange okitegeera enamba yammwe ngena gisevinga ngena kuddamu nkukubireko either enkya ngena kuddamu nkukubireko kochi mumbulizeeko sente zibetaagisa okuva ejjinja kozi bana gyabasinkanamu tunywemu kacaayi wekiba kisoboka oba kunywamu kasoda oba okulyamu ekyemisana nammwe tunyumyemu maani njagala nze mumanye nti mwinayo muganda mwene abaagala ennyo kitegeera kubanga ekyo embeera gye mulimu nange nagiyitamu ate nze nja bayamba wensobola kitegeera nja bayamba wensobola nja bafunira ku masimu g'abantu abasobola obba interviewinga oba bakolako interviews musobole okweelevatinga careers zammwe to another level man okitegeera man njagala mugwemu maanyi okitegeera njagala mubeere strong eyo si enkomero nze golaba nali mu competition y'okuyimba nagendako mu competition nnya ez'okuyimba ebyo bya talent okuyimba nenemererwa okitegeera nenemererwa naye nzuuno wano kati career yange ngitambuza okitegeera naye ate just imagine singa nawuliriza abantu bonna abaali banjajinga mu ezo competition singa siri wano wendi leero okitegeera so saagala mugwemu maanyi baganda bange mbaagala nnyo maanyi ate simanyi oba musabuli wa ddiini ki nze ndi mulokole nange ndi musajja mulokole kati tovanga kusabasaba kuba kati kino okiraba omuntu mukama agamba bayibuli egamba nti buli abantu banayagalanga okutuswaza mukama ajja kukikozesanga okuwangula kwaffe victory yaffe okitegeera nti omwami ye yakikoze nga ayagala obbabulira okubalabisa yes yabadde tugeze ayinza oba yabadde ababuulira naye yababuulidde mu ngeri embi on the camera okitegeera okukubalabisa naye ate raba mukama waafuula opportunity eyo ne mugenda viral ne mufuuka nti kati essaawa eno mwaboogerwako essaawa eno okitegeera so eyo keebe testimony yammwe nga gwe omusajja omulokole eyo keebe testimony yo jjojja okwogeranko nti omwami we yakola bw'ati ne bw'ati ffe yali entandikwa ya kariya yaffe nga ffe okitegeera so nze sitera kwogera bintu nesibituukiriza ngenda kubabeererawo nga muganda wammwe n'abayimbi abalala bangi bagenda babeererawo bakyali bali bye babanoonya obedda abayimbi babanoonya bambi okitegeera n'abayimbi abalala bagenda babeererawo so njagala mumanye nti mwina baganda bammwena abali nammwe mu kintu kino so temuggwamu maanyi kale nze obubaka bwammwe bonna abantu bagenda owoleza ngina enkyawo nombuulira newe tunaasisinkana we naamusobodde okujja e Kampala ngina fuba olaba nga nsobola okufunayo ka transport akatono mujje then enamba yammwe nja gikwasa abantu buli ayagala okukola ki okucommunicatinga nammwe oba obbaweerezaayo obuyambi mutandikire awo baganda bange naye nze mbasuubiza vidiyo yange eddako mu abagenda ogiheadlininga era nja gisindika ngina fuba n'okulaba okufuukula nti bantu babakolako interviews at least mubulire abantu eno kebeere story yo oinspiring abaana abalala bali abekkiririzaamu abameeting abantu abagala obba nafuyo okitegeera eno keebe entandikwayo okitegeera muganda wange kali mwana nkwagala nnyo Mukama akukuume kali bro bye kali that was the video nga Bruno Keji yakoze nga alina abaana balenzi bano ku online rather ku simu naye ate amaze nasinkana n'abaana bano olunaku olwaleero eyo simu yabadde ya lunaku lwajjo kati olunaku olwaleero amaze nasinkana n'abaana balenzi bano bambi abantu bangi bavudde okubeera nga ba offeringa ebintu ebyenjawulo waliwo abawadde perfume ne waba yakoze comment ni mumusana guno naddala omuntu nga wunya lwaki ate omuwa perfume naye ng'ate waliwo abawadde engoye n'abawadde ebintu ebirala bingi nnyo kankweka clip kano nga Bruno Kempozi ali nabo still. Hi guys, these are the boys. This is Don Baguze. Hi. Yes. I'm God, Mom's Israel. Israel, eh? Yes. So this is This is David, the mommy. David. Yeah. And this is Coach. This is Lawrence, the coach for the crew. Yeah. The real crew. The real crew. Yeah, so the real crew.
I'm with the real crew here. So they're in Kampala, and I hope you guys will get a chance to meet them if God wishes. So blessings, yeah. Kyekyo ekibaddewo. Abaana bano bandibanga bafunyeemu in one way or the other mu ngeri emu oba endala nti singa babadde bakomi wala eri bukomi nga tebabagambyeko ku nsonga ya Okuwunya osanga bandibadde tebatrendinga nnyo. Ne kino kyakoleddwa ate video yabwe ne trendinga nnyo newankubadde nga kibadde kimalamu amaanyi naye nga mpozzi omukisa olusire maggula bamu buzibu waliwo ate ekibi ekijja n'ekirungi nti mu kuwunya kwabwe kwe babalangidde ate basobodde okufunamu ebirungi bingi nnyo nti abantu bangi nnyo bavuddeyo okuba offeringa ebintu ebyenjawulo nga yo video shoot gye bagenda okukola ne Bruno ke engoye bafunye akasente bafunye bantu bangi abali willing okubeera mpozi nga ate babayamba basobole okubeera nga baprogressinga mu talent yaabwe eyo nga bw'obalabye. Kale sijja kubeera mpozi nga ate nsuka waneno tova ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV